This is Inside Out. Nkwaniza ku program ya feno the Inside Out. Wetunyumiza ku bintu ebyenjawulo. Wetusimira ebiri munda. Wetujirayo ebyekwese ebiri ebuziba. On the Inside Out, mkutu gwaffe nga bulijjo Zessa Simon Muyanga lutayo lwalero ndi n'omumyuka wa ssente w'ekibiina kya FDC ekiri mu mawulire ensangi zino olwabino na biri by'owulira zandibadde ndoliito miroboli nyo mu kibiina kya FDC. Salaam Musumba y'omu ku abo bali wakati mu nsonga zino kubanga memba w'ekibiina ate mukulembeze w'ekibiina ate kubanga amanyi ebigenda maaso. Nkwaniza Honorable Salaam Musumba. Neyanza nnyo Simon Muyanga lutaya neesiimye okuba omugenyi olwaleero. Kirungi. Abantu baffe baagala okumanya kiki omanyi ku by'ensimbi ezibayombya? Ensonga ez'ensimbi tubadde nazo okuva mu kalulu lwe twakamala era zaaleetebwa zatutuukako mu kumanyisibwa nga ziyita mu Dr. Besigye ne Nazanja era tumaze ekiseera nazo nga tuzoogerako paka lwe twasalawo nti tuteekebwa akakiiko kanoonyereze ku nsonga ezo. Era akakiiko ako ke baayita ba Elders Committee keeko akakiiko ke twasuubira nti kagenda kunoonyereza katuwe ansa. Ekyembi akakiiko kano bwe twava mu National Council ye-15 twaswala ekiseera kingi nga twebuuza who is supposed to set it up? Ani aba asaawa akakiiko? Ani anoonyereza kwani? Ani asaawa akakiiko? Kakati ffe twali office ya chairman Mwendi twakiraba nga kisaanidde okuba nga office ya chairman ekola ki? Yeteekawo akakiiko. Naye party president n'agamba nti yajja okukateekawo. Ne twebuuza nti ani yabadde nannyini meeting eyayise National Council nti oyo alina obuvunaanyizibwa okusettinga up akakiiko. Kakati party president bw'akaproposinga ne tusalawo nti tetwetaaga kusika muguwa akateekewo ku lw'obulungi bw'ekibiina era n'akateekawo n'aleeta amannya gaba elders. Kyatutwalira ebbanga ddene nno okukkaanya what Elders Committee meant. Nga waliwo abagamba nti bategeeza Elders Committee eri mu constitution. Netugaa nti nedda constitution ya FDC netugaa nedda bagambye nti tunoonye aba elders abatuukaana okubeera ba elders ate definition y'aba elders eri clear nti omuntu atalina interest in participating in elective politics yabeera elder. So netukkaanya netugaa nti constitution ya providing for arbitration avenue. Kakati eno ensonga yali tegwa in any of those areas of arbitration yali tegwamu. So Elders Committee era nga yesobola okutukolera kuba abeera musajja mukulu mukazi mukulu ogenda okwasaganya ensonga ez'ekibiina. Nze twakubaganya ebirowoozo bingi ne tubuuza kakati terms of reference tuzikoze tutya. Nazo twandiziyisizza kyebagenda okukola twagala bakole ekyakakiiko. Party president n'atugamba nti olw'obukulu bw'ensonga eno munzikirize nze nkole ki? Nzi drafting. Party president nendowooza nti ajja kuzizza ng'amaze okuzidraftinga aziwe National Executive Committee tutunulemu tumuwe amagezi, because the purpose of meeting is really collective wisdom. Bw'oyinza okuba tokirabye omulala n'akiraba ne mutambulira wamu, but terms of reference yaziwa buwi teziraba nako ne NEC teyaziraba nako yaziwa buwi Elders Committee. Bo be baawa omulimu baazitegeera ndowooza. Kakati ekireese obuzibu n'okubanga abantu boogera ebintu bingi lwakubanga ekyasuubirwa si kye baafuna.
Basuubira nti bagenda kunoonyereza ku kino bakiguse naye bwe badda bagamba nti ffe terms of references zaffe zatugamba tulabe bwe tuharmonizinga ekibiina. So the conclusions and the terms of reference, the expectations byonna ne bibanga byevuluze. Okay. Zo sente lwaki sente za FDC muzibuuza Ssaabawandiisi si muwanika temulina muwanika omuwanika ye Honorable Geoffrey Ekanya. Yes. Deputy we owa budget ye owekitiibwa Kyambadde Wilberforce. Yes. Deputy owa fundraising ye Honorable Mwijuche Francis. Yes, Member of Parliament. Member of Parliament. So the whole gundi yonna eri fully constituted. Treasury is fully constituted. So twandibadde tubuuza treasurer what is going on. Era treasurer yandibadde atuwa report ng'ekibiina. Yes, we mwandibuzza sente. Twandibadde tubuuza bino byonna. Ziterekebwawa, ali assigninga zaabawa zajja treasurer general asige mubuuza. Ekyo bwe kyandibadde naye lwakuba emirimu tegitambula nga bwe girina kutambula kyova olaba nti tubuuza Ssaabawandiisi ng'ate si ye nannyini treasury. Ate naye n'atabaamu na kujjukira nti ekyo mubuuze omuwanika tannakisindika era asigala yakikuttemu akitambulireko. Awo wali obuzibu. Akabonero kalaga nti bulijjo mu FDC mubadde mufuna ssente za NRM. In fact gwe baga nti wagulamu n'emmotoka ennene empya tuku mu NRM. Nze bingi ebinjogerwako era abatuufu okubinjogerako kuba mwami Musumba we NRM. Omwami Musumba eyampa erinnya lino we NRM. Ate batuufu lwakubanga nze nkyalina mikwano gyange mu NRM. Ate era mba mu district eri predominantly NRM. So bwe mba noonya obululu n'obukulembeze mbunoonyeza mu bantu bonna. Nze okufuuka owa FDC nafuuka owa FDC nga mbadde member wa parliament emyaka 10. Nali member wa parliament mu Gabula County South. Era singa sajja mu FDC singa nkyali member wa parliament. So buli lwengenda mu kalulu ate mbadde mu kalulu buli kalulu akabaddewo mu district ey'e Kamuli nkabaddemu since 1992. Nesimbawo mu CA, nesimbawo okubeera member of parliament, nesimbyewo okubeera chairman wa district, nesimbyewo okubeera member of parliament ow'abakyala, ne member of parliament owa municipality ey'e Kamuli. So okwesimbawo is not news to me. Era bwe mba ngenda mu kwesimbawo mu kunoonya obululu ntegeka bye ngenda nabyo. Nze nsalawo oba leero ntwale emmotoka 3 oba ntwale epikipiki 6 kiva mu nze bwe mpimye omulimu gwe ngenda nga zivaawa. Nze manyi bwe nnoonya, I fundraise from friends, I fundraise from family, I raise funds from abroad, I raise funds from everywhere. So kikiriza nti osobola okufuna obuyambi mu kalulu okuva mu ntu wa NRM. Nga bwe mbadde nfuna from everywhere. There are people who are interested in me as me. Now, that's exactly what the party president of FDC kyagamba nti tulina abantu w'ensimbi. Naye abamu bali munda mu gavumenti nga tebaagala gavumenti. Bwe twatula amannya gaabwe tuba tutattanya emirimu gyabwe kyokka mmwe mulemeddeko mwagala boogereza ava. Njagala weddemu Treasurer General. Treasurer General. Sijja kuddamu bibuuzo bya mandate ya mulala. Nja kuba mbuuse wenkoma. Nze kyemmanyi ekyange, you can ask me about myself. I will tell you everything about myself.
ate nze siri wajjo nti ondabye yesterday. I'm sure you are aware by the time I joined FDC, nali nvuga cross country. Mercedes Benz. So, waliwo obubuuzibuuzi bwesaagala kuddamu. Ate abantu bano bakusuubira nti bw'ogenda mu opposition toyinza ate kuba mugagga kujjako ng'olya nabali ng'olindya nabo so ate ogagga walungi kakati bwegenda mu bululu teri ambuuza tewabaawo ambuuza nti ogenda otya. Nze mbagamba nti ŋŋenda ate era ne ŋŋenda ate era ne nkomawo. Ngende ndi FDC era nkomawo ndi waki FDC. Era bwe nali chairman wa Kamuli district abasinga obungi mwali mulowooza nti nagenda okuva e Kamuli nga nkyusizza. Naye bwe twalowooza. Mwalowooza. Bala twatulako mu nnyonyi ya Kaguta. Nedda. Nali ku state delegation eyagenda e Roma okulaba Papa. Nali ku delegation ye. Among the 10 people. Kati government gy'ovuganye kulaba etya atukuteeka ku delegation yaayo. State delegation. State delegation. Bandaba mu value. Even NRM knows my value. Even they like what I do. They like me as a colleague. They like me as a leader. Ekyo tokimanyi? So bwe nagenda e Kamuli nze nali chairman nzekka nga siinaayo member wa council yenna wa FDC. Nali chairman naye nga council yonna ye NRM. So ebibiina ebyo byali bikulemberwa abantu baamu. Ffe twalina Augustine Ruzindana Pafo, Honorable Njuba, Reform Agenda, ne Honorable Chapaka Ruhanga, Chairman Chapaka. Bwe twegatta okuforminga ekibiina twakizimbira ku foundation ya retired Colonel Dr. Kizza Besigye. Omusingi, the foundation of that party is kyobalaba twava wano nga tetunnawandiisa kibiina, twava wano ne tugenda e South Africa. Nze nakulembera delegation eyo. Era nze nali advance team ne Professor Latigo okugenda e Krugersdorp. Dr. Chibuka was the convener. Dr. Munini yaliyo, Anne Mugisha yaliyo, somebody called Akena from UK, people from Australia, naffe about 40 of us. Twagenda e Krugersdorp. Era eyo gye bannondera okubeera acting chair ow'ekibiina. Nandala Fabi yaliyo. Ate Oboy Patrick yaliyo. So bo tebalabayo Besigye. Ndowooza tebaamulaba. Naye kambajjukize nti twazimba ekibiina kino ku musingi gwa retired Colonel Dr. Kizza Besigye kuba wano e Uganda twagenda nga abasajja abasobola weebali mwaliwo naye mwali temumala. Abakazi abasobola baaliwo naye baali tebamala. Youth groups zaaliwo naye zaali tezimala. Lwakuba Dr. Besigye yali tasobola kubeera wano. Ffenna twesitula ne tugenda wa e Krugersdorp. Lwa muntu omu. Yali tasobola kubeera wano. Ffenna Jack Sabit yalimu. So abantu ana baasitukira omuntu omu. Is that not how you build dictators? No. We had a mission. And we executed it. So FDC was born in South Africa? We were born in South Africa. We were born in Bonita 1, Bonita 2, then Krugersdorp. Bonita, those are the meetings you held? Yeah, we held to prepare. While the crucial people there, we used to call them the Troika. Chairman Chapaka Ruhanga, Honorable Sam Juba, and Honorable Augustine Ruzindana. You have had an opportunity to work with all these party presidents of FDC. Yes, Besigye, Mugisha Muntu, and now Patrick Oboy. Yes. Is Besigye jealous man? No. He's a very generous man. He's not. He's not a jealous man. Jealous about what? No, he's not at all. Omanyi oluzungu nalwo kizibu. Kankubulire. Oluzungu nalwo luzibu.
olina okusooka okubuuza what is the meaning of jealousy. Ensaalwa n'obutayagaliza. Kiki? Ensaalwa yaki? Obutayagaliza. No, that is not true. Ate nja banyumiza ebintu bingi mu nkwate bulungi. Nja banyumiza mutegeere what has been happening and what have we been building. And era tutuuse tutya wano. No, manyi Besigye yalowooza nti bw'anaaba ennajja nankumbi abasigaddeyo tebajja kusobola ekintu kijja kufootinga bamunone ekikomawo. Nedda ssebo, si bwe kiri. Njagala mbategeeze nti mu kalulu akaggwa Dr. Besigye yali yatugamba 2 years before nti I'm not available. Era ne bateekawo n'akakiiko kalamba okugenda okunoonyereza mu Uganda who is our best candidate for presidency. Dr. Besigye bw'aba tajja ani who is next. Akakiiko ako kaakulibwa Honorable Jack Sabit ne keetuulula Uganda ne kanoonyereza ng'abakulu be banoonyereza era ne bajja ne batuwa report nti bakkanyiza bantu babadde basatu naye the best candidate is Honorable Nandala Mafaabi. For president? Yes. Akakiiko nga kanoonyereza. We are talking about 2019. Yes. 2019. Yes. Akakiiko ne kabawa Nandala Mafaabi. Tugamba nti aha. Tandika. Oyo okubiri yali yansi. Babiri bandekere. So, njagala mmaleyo buli kimu. Ate tulinyumya tutya. Honorable Mafaabi n'agamba siri ready bannange. Monsonyiwe siri ready. Yakyukwata flag y'obwa president. Yes. Oyo yewe nsaalwa gwe mugamba. I was in that meeting. Nze tebanyumiza. Mbanyumiza byemmanyi byenda. So muntu bamutya kuoboya ate. Anti Honorable Nandala agambye tali ready. Yes. So tuli mu COVID. Obudde bugwa. Obudde buwedde yo. Awalimu tunalonda tetulonde. Tetugambangako nti tetulironda. Tuli awo nga you have smeared us. Bonna bebamu byonna biki because bitya eh? Netugamba nti the omuntu who can't go away from this is the party president. Kuba buli lwobeera party president, you are the president. Kyekitegeeza. So the responsibility falls on you, sir. Why didn't you take up? Ensi eno tennakkiriza nti ffe abakyala tukulembera bulungi n'okusinga abasajja. And I won't force that down their throats. We are still in a male chauvinistic society, and you can't swim upstream. So politics is about perception, it's about so many things. So even if you tell them that Salaam is the best, you've got to force Salaam under their throat. So Salaam, do you and me agree that Nathan Nanda Mafaabi azitowa kyenkanye ne Dr. Besigye? Given the national government wekeetolo baga nti nga Besigye taliiwo ani abantu babo wa Mafaabi. Listen, you cannot be equal to your father. You can only be you. Besigye is a different person. Nandala Mafaabi is a different person. Salaam Musumba is a different person. That time, because buli kimu is contained in time. Because it's a group decision. You take the decision as a team and say we are presenting. When I was presented as the first chair of Forum for Democratic Change, you didn't know me. Naye bagamba nti omuntu agenda okulembera ekibiina kino akitwala for the first National Delegates Conference agenda kuba Salaam Musumba.
They decided on me. Jara waina vibe. Era nagenda nenkola obuvunanyizibwa bwange nengwisa olubiri. Siba kiri? So once you are the property of a team, you operate as such. So banange nze from my perspective tewali nsaalwa. Ekizibu kya FDC kibayombya ki? Buyinza, abantu butamanya kukozesa buyinza, abantu butamanya kkomo lya buyinza bwabwe, abantu butawa kitiibwa bannaabwe na butawa kitiibwa bikolebwa. Okuwamba buli kimu ekirimu kikolebwa nekikola mu kibiina kyekizibu. Ani awambani? Ekibiina kyaffe kiri mu buwambe olw'ensonga nti party president alemeddwa exercising powers ze nga president. Oba mumulemesezza? Tetusobola. Gw'omuyambi otya okutuukiza obuvunaanyizibwa bwe? Obuvunaanyizibwa bwe buli lwayita olukiiko mbeeramu era buli wabweba amagezi mbeerawo. In the best interest of the party. Buli mu nsonga. Tukitegeeza ekyo kye tulaba ge magezi g'owaayo. What we see is the result of what you do. President waffe yatandika okutya ffenna. Baamutuusaako olugambo nti Salaamu agenda kwesimbako. Immediately nenfuuka mulabe. Era lumu yaŋŋamba, I can fight you. Mugamba for what? Fight me for what? Naye ng'ogenda kwesimbawo? Nedda, mbadde sinnasalawo. Ntuukaana. Era I'm available when the need comes. I'm available. But simpe bwenkola obukulembeze. Nenjagala nnyo ne twebuuzaganya kati tiimu kijje tuba tutegeka. Kuba politics tumuzannya mu teamwork. It's not me to say I want. Njagala bannange bandabemu. Ensonga eyo bagambe nti kakati tiimu eno gye tuforminga. Salaam play number 5. Gundi are playing number 10. Because we play as a team. Kakati botategeka team atenga kye tubadde tukola all the time. Tutegeka team eya Uganda, one people. North who will bring the voice of the North? Who will bring the voice of Teso? Who will bring the voice of Ankole? Who will bring the voice of what? Tulioke tuchiwumbe tuchifuke one Uganda, one people. So that every region of us sees itself in the leadership. Mu kavuyo kana akaliwo olabamu Museveni oba omukono gwa Museveni anywhere. Do you see Museveni's hand in your troubles? Ntandise okulaba. Ebyo byendaba. Kubanga abantu abalani ekibiina kya Forum for Democratic Change bantu ba high profile. Bantu bagundisi they are made, they are solid, they are viable, they are capable. Ensonga eri mudiru si nene, we can fix it. Naye amagezi ago gonna gabala emigati okulaba ekitone ekyo ekiri awo. What is the invisible hand into self-destruction? What is it? Chichi, what can't you see? Obukotya this resolution ya National Executive Committee. Nojiwamba. Why? Nebuza ekiro kyonna ntusula ngulungutana nebuza why? What is it that I don't see? Obuzibu buli luddawa. Kubanga omuntu eyasoma n'obeera engineer. Ewaffe mu kikate muli engineer. Somanyi beeyi ya engineer. Sibanga okufuna. N'osoma n'obeera engineer. N'obeera member wa parliament emyaka 15. Netukukwasa n'obukiiko obunene.
ne tukukwasa ekibiina nga kiramu nga kya Uganda yonna. N'otasaasira bonna abakirimu n'obuuka National Executive Committee kye yakugambye kye mwateeseza mwenna kuba ensonga eziri mu diro twazituteesaako for 5 hours nga tuteesa ekibiina kirina obutakkaanya tukole tutya tulinde okugenda mu bululu tusooke twetereeze tetutwala ebizibu mu bataka. Let us fix the problems. Netuteesa nti kale let us hold elections, tulindeko okukola elections, tugira tusomesa abalondesa, tugira tukola ki, tulinde okugenda mu kulonda, twetegeke bulungi tulyoke tugende mu kulonda. Era tuyite ne National Council tugisabe twongereyo ekiseera oba emyezi emirala 2 tutereeze. National Council tugiyite mu weeks 4. It was supposed to be a normal National Council. Netugamba nti tugendeko ne mu lusirika twevume twesotinge. Baga mwaliko mu lusirika entebe eyo ne muvaayo nga temukkaanyizza. Olusirika lwaliwo. Olusirika olwo omanyi okunyooma organizer party. Tutegese olusirika Secretary General taliwo. Bamubuulira bubuulizi ebiriwo. Ali busy. Sajja ali busy. Kolera World Bank, kolera Bugis Cooperative Union, member wa Parliament, ebyo bikola bingi. Kisoboka. Anti kati awo obulwadde we buva. You cannot be absentee manager. Salaam, omanyinga you are blinded. Nti waliwo akakundi k'Abaganda. Akatabula ebibiina byabo ebyobufuzi buli mulundi kabanekewe Goma ne katabula akakundi akalabika kayingiridde FDC naye atolabika nabo kakkiririzaamu ke kakundi k'abalukwago bampuuga baseggo n'abannambo buli wekalaga eggwanga lino lirina ekizibu okulowooza nti Uganda has no legitimate interest. Yeah. Eggwanga lino lirina obuzibu okulowooza nti Buganda does not have a legitimate interest in politics. Sure thing is. You see, whatever people do, nga Baganda, you take them in that description. We refer them back to their tribe. Yes. Which you don't do for me as a Msoga. That is a failure of leadership. Lwakubanga abantu batya Abaganda. Babatya. Ate babatiira bwereere kubanga Buganda is Buganda. Okumanya kwasookera Buganda. Gwe tobatya? Nze sibatya kuba benakulira bansomesa. Nze nasomera Namagunga. Primary and secondary. Abaganda obatya? Sibatya mbatyako. Olutalo lwasindiikiriza Besigye okumujja mu kibiina. Sibatya. Nze nkoze ne Vincent Kimera, nkoze ne Dr. Sulaiman Chigundu, nkoze ne Honorable Sam Juba, nkoze with every well-intentioned Muganda. Wakola otya ne Kamya? Nakola ne Betty Kamya, nakola ne Mama Sebogwawo. Bonna manyi ebirungi byabwe. Byonna manyi ne bye batakola. Betty Kamya kyemutamanya. Dr. Besigye bwawawanguka n'agenda South Africa. N'awandiikira Dr. Besigye ebbaluwa nti naye olaba twandikoze ne Museveni. Dr. Besigye ebbaluwa yagindaga in Krugersdorp. N'agamba nti bino bye bivaawa Uganda. This is what Betty Kamya is telling me. Betty Kamya yayagala abeere Secretary General. Ne tugamba nti
tukulaga ekifaananyi ekya Uganda ffenna. Buganda tugenda kugiwa okukyaringa okubeera kyeya. Kakati ebifo bino ebirala nabikoleka tubigabe. Najjayo Trump card eri ey'Obuganda teyakola era gye yamalira mu mulaba. Amazima tegekweka galinga enkato kubanga bw'ogatuulira gavedda gakufumita emabega. Baganda be bali. Naye talina njawulo yali yakolera ddala emisana tuku nammwe abajja esente milioni 3.28. Talina njawulo ye gyali openire mwe muyite eno. Misana muba kirala kiro muba kirala. Sente zibatabudde milioni ebi ziterekebwa ziterekereko ezo sente ntono nnyo. Ebisatu. Njagala ojjukire. Yes. Sente ntono nnyo waliwo obuwumbi. Waliwo agawumbi, waliwo all sorts of things. Njagala ojjukire. By the way, for me, it's not even so much the money. Huh? It is so much what the money would be used for. Polling agents. Building the party, breaking the party. Polling agents. Yes. So that money is available for polling agents. That money, polling agents were paid. Okay? Money in itself and by itself is not the biggest problem. Abantu babange mwanyiza abaganda wano ne bazibba entire cooperative societies. Chagwe cooperative society tenaddawo. The damage they did to the cooperative infrastructure. It was money for the war. Okay, you'll be making 20 years next year. Yes. Do you still, your party still needs Besigye? 20 years after. You see, we need everybody like you need your grandmother. The Besigye. Do you need the Besigye? 20 years after, because the way you lived mwana, you are above 18. Yes. FDC now above 18. Yes. Musajja asajja kudokola amakage. Yes. Do you still need to cling to your father that it should be Besigye no. to go forward? Listen. Tebakutenderanga ne bakugamba nti kati okuze tata otakyagasa. No. It is cumulative, incremental. You increase. Mama wayinza okugamba nti mwana wange ekyo tebakikola. Naye ng'ali buwe. Bakubago olina smartphone, olowooza buli kimu okimanyi, n'ogenda. N'otomera buli kikopo, buli kisenge, buli ki, n'okomawo n'ebiwundu. N'olyoka ojjukira nti maama yandabula. Nga bwe batera okubalabula nga mugenda mu bufumbo. Ono gwendese, kino kibadde kitya. Kati oddayo omukaabirira. Maama omanyi kye bankoze. Musumba, kati FDC eweddewo ozzaako ki? FDC yaweddewo. Eweddewo neragawa. Omutima gukyaliwo. Guli luddawo, gukubirawo. Gukubiramu FDC enajja nankumbi. Gye mutalinnya. Bayambusa sente w'ekibiina n'ayambuka ekikomera. That is temporary. Nga bwe walaba Uganda bwe yafuna kuuzi, Uganda bwe baakyusa ssemateekaayo, Uganda bwe baagoba kabaka ne bamulinyisa ebisenge, eyo Uganda yaggwaawo. Uganda ekyaliwo, Uganda eyagala ebirungi. Era ye Uganda gye tulimu nze naawe. FDC gye twatondawo, Forum for Democratic Change, a member-based party. Yaba nakibiina. Kitukoze bubi nti bannakibiina bwe bakwata obukulembeze ne babwa interestinga kuggwe n'obwonoonera ekibiina kyabwe. Oba mutuju ne tukukwasa ekibiina kyaffe kiramu kissa kikubye ne kati n'okitukomezaawo nga bijjudde musaayi bikonde. Omuyenje busennyo. Kintu kiyenje buse Salaam FDC eyenje buse party kiwala byeki kyonna kiyenje buse bwekitite omanyira kati mwina ekizibu kimu gwokola mu mochari gwokola mu political mocharies obala mirambo gya politics ko bakusasulira obala omulambo gwa politics ngomanya nti eyo lunch etuusa mubala mirambo ejifo gye mubala bulamu
Era singa eyo si mindset yo wandibadde ombuuza bibuuzo birala ndi kati twekuŋŋaanya tutya kuba this country has fallen many times. I can tell you it fell in 1971. Kwekuŋŋaanya nga mweyizo already first of all nkitegedde nti omuntu gwe tubadde tuwa ennyo ekitiibwa ye nannyini kibiina eyakitandika Dr. Kizza Besigye yatugambye Secretary General w'ekibiina yatugambye don't trust that man. That man is driven by jealousy. Besigye ayina ensaalwa. Besigye alowooza ekintu kigenda kugwa. Ne mu ba founder members yamuchallenge namwe nti Besigye atulage we yasayininga nga founder member. Kati nga nze banga nti mwe. Kati nno kankuddiremu. Era obunire nti omusingi gwa Forum for Democratic Change twazimbira ku Besigye. Kyetuva twava wano ne tugenda e South Africa nga twandigenze e Jinja ne tugenda Arua. Twateekamu ennyonyi ne tugenda e South Africa. That history is in indelible ink. You can't change it. Are we still fighting a dictator? We are. From inside the party and outside the party. Would it be good for the sake of obulungi bwa struggle? Tusooke twegatte na National Unity Platform, NUP. Twanyisa omusajja wakati kirabika mmwe muyenje busema fawutalize. Twegatte ku bali. Mulina ekizibu kimu. Bw'olwala tekitegeeza nti ofudde. Bw'olwala tekitegeeza nti ofudde. Ne wabawo alternative. Ntokyasooka kusitula mmere kateeka akaseke mu nnyindo. Yes. Oba tofudde. Oba tofudde. Yes. FDC erwadde naye tennafa. When my brother is in trouble, I'll always help. FDC is in trouble. Thank you. Let Noob help. In what? To put you together. Kakati ogamba nti gwe tozaala. Oleeta bulaza wakuzaalirewo. Kyogamba. Kiddemu. Noonya ddagala lizaala. Brother azalirewo. Tajja kuzaala. Bwe kibanga kyekyo nti tozaala oyise bulaza akuzaalirewo. Ekyo nakyo tujja kitunulamu. Salaam Musumba. Njagala kwebaza. On the inside out with Proscovia Salaam Musumba bamuyita Iron Lady. Nze. Alina amagezi agakulembera naye atyo okukulembeza. Bamugamba weesimbe obere party president ate nkyalinda bino ate simbe. Nze ndi wa ttiimu. Nze kwambala bwambazi nga nnumba. Kwambala bwambazi. Anytime tea. FDC bwegwera tuyinza okusaawa ekipya. Motoka bwetomera n'ogitwala mayo ne bakugamba nti tekyakola beyond repair. Nze gangula empya. Musobola okugula empya. The Inside Out ends here. Next episode with Salaam Musumba will come to you next week. Gena maaso n'okola mukutu gwaffe Usa Simon Muyanga Lutaya. This is Inside Out.